Alright. Mu kigulalo kya leero tekigenda kuba kiwanvu nnyo. Ate tekigenda kwawukanako ne byenjogedde. Naye ngenda tandika bwenti. Njagala tandika bwenti. Ntera nnyo bagamba enfumo zino nga ntandika video zino. Naye ndo zaamu temuzifuna makulu. Naye nga ntandika njala sooka balaga ka video kano. Era njagala Museveni ka video kano akalabe. Tugamba Ssebusiru wa Njoka butanyinizo jogera nti zo zigenda kuwangalira luddawa. Kutuyita okwekulira akabazikulu. Yoseriti bahabula tubasema ntano wakale nseze tamuzeze nsanga bisibe. Ne batuusi banno mugenda sanga obuzibu mu nsi yonna nga temukyalina musobola kwegeka lubadde okunywa amazzi. Olw'ebikolobero bye mukola ku bannansi ab'okusemazinga Africa. Muli batono mu namba ne mutandise okucunya buli ggwanga lyonna. Muchunyiza Burundi, muchunyiza Rwanda, Kongo mugichunya, Uganda mugichunya, Somalia mugichunya, South Sudan mugichunya, buli omu muchunya. Esawa zina abakazi n'abasajja mu Kongo bali mu kufa. Lwakwagala kweddeza bitundu bitali byammwe. Kongo erina kubeera mu Makongo, so si batuusi. Abatuusi balina kubeera mu Rwanda. Ne mu Uganda muli basenze busenzi, naye ate omusenzi atufuukidde ekiteega. Eno video ngenda gibalaga nga ntandika ekigulalo ki. Nga muri ku boda babaganya okuyingira Kongo emundu evuga ne muganya okuyiga kubanga kawo mentality abajjudde. Abantu mu Africa tubiga dinti tulina okubeera mirembe ne tuyagala ffenna olw'obufuzi mwagala okufuga bannammwe nga ate muri batono mu namba. Kano ka video kengendo tandika nako ntandike ekigulalo gye mu dakiika emu then ntandike video. Kaakano wano bana banyanda baganya okuyingira Kongo. Soldats français au Rwanda. L'opération turquoise entamée le 22 juin s'est donc achevée avec le retrait vers le Zaïre des derniers légionnaires relevés par des casques bleus africains. Les Zaïrois qui avaient fermé leurs frontières pour éviter un nouvel afflux de réfugiés ont décidé de la réouvrir partiellement. Le point ce matin avec les envoyés spéciaux de France 2, Isabelle Bechler et Éric Mézy. À chaque mouvement, le cortège s'ébranle dans les bousculades de nattes, poissons et matelas d'hiver. Baba bobe Kongo baba sazeko yo boda tubakiza kudda mu kusala kudda wantu bonna nimuganyo tegeera. Qui peut marcher les 12 km, on les laisse partir. Muganyo tegeera. On reçoit les ordres de nos chefs. Il n'y a pas n'importe qui peut venir nous donner des ordres ici. Je représente la CA. Je suis pas n'importe qui, s'il vous plaît. Il y a une note spéciale là. On pourrait peut-être faire quelque chose. S'il n'y a pas de note spéciale, on ne sait pas. Tant que les autres ne reçoivent pas une note de leur supérieur, ils ne laissent pas partir les réfugiés. À vous. Aussitôt, un ancien gendarme rwandais, auxiliaire des Nations Unies, tente de mettre de l'ordre dans l'attente et la déception de ses compatriotes. Sigenda gizanya yonna. Naye kana akabonero kakulage nti Abanyarwanda naddala abatuusi akabinja k'abatuusi. Mu Uganda muli ba refugee. Naye okufuuka ba refugee ate ne mwagala okutenga over eggwanga ne tukkiriza ne tulibawa. Naye ate ne mwagala tutumalawo. Kati ye Kongo bafuukidde ekizibu. Rwanda already kitokota si kisaanikire. Burundi bwe kiri muganya okufuna amagezi mentality bategeeza nti mulina okusetulingako ewantu wamu. Mujja kubonaabona ebintu byemutinkula mu mawanga ge muteetegekedde ze mbabuulira. Museveni ne bantu banno. Omunyarwanda omutuusi agenda kukulwako watuuza omutwe. Olw'obusiru wammwe kawo mentality n'okweyagaliza n'okulooza mu musinga abaddugavu abalala ku kontinenti ya Africa. Mwetereze ng'obudde bukyali otherwise ekiri atabale kye kira n'asigadde waka.